baagala ekizikiza wakati mu musana omungi ogubaakidde. Oluvannyuma lw'okufuna omusana ogwo gwonna ku kuyiga okw'enjawulo Bayibuli kwesomesa ku Sabbiiti ya Katonda ey'olunaku olw'omusanvu Saturday, nga bwe twayiga twasigaza ebibuuzo ti ate olwaleero abangi kye bakola ekyokutuusa Sande n'ennaku endala etali Saturday bakikola mu ngeri ki? Abaffe katubuuze Bayibuli, abannabbi bo baalina enteekateeka yonna ekyusa ebyo Katonda bye yayogera. Wulira ekitabo ky'amateeka essula ey'okuna onyiriri olwokubiri, wulira Katonda bw'ayogera ne bannabbi bwe bayigiriza eggwanga lya Isirayiri. Agamba bw'ati: temwongera ku kigambo kye mbalagira, temukisalangako, mukwatenga ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe bye mbalagira. Bannabbi boogera ne bagamba nti ebiragiro bya Katonda tewabanga abyongerako. Bannabbi baali bakkiriza nti Katonda bw'ayogera ekigambo kibeera kyankomeredde, tewagwanidde kubeerawo omwana wa muntu akigattako. Y'ensonga lwaki bannabbi tebaagatta ku kigambo kya Katonda. Nabo okufaananako n'omusana oguzze mu nsi baagutambuliramu nga bakuuma Sabbiiti ya Katonda ey'olunaku olw'omusanvu Saturday, era nga basinzira mu yo okubeera akabonero akalaga tebasinza Katonda omulamu. Bannabbi bwe baba tebaakyusa ebyawandiikibwa bibuuza, ate Yesu ye yayogera atya ku biragiro bya Katonda, kubanga ne Sabbiiti y'olunaku olw'omusanvu mwesangibwa. Matayo 5:17. Temulowooza nti najja okudibya amateeka oba eby'abannabbi. Sajja kudibya wabula okutuukiriza. 18. Kubanga mbaga amazima nti eggulu n'ensi okutuusa lwe biriggwaawo, ennukuta emu newankubadde akatonyezaako mu mateeka tekaliggwaawo okutuusa byonna lwe birimala okutuukirira. Ne Yesu yennyini ebyawandiikibwa bigambye, yagamba temulowooza nti najja okudibya amateeka oba eby'abannabbi. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, waliwo omuntu aleeyo alowooza nti Yesu yajja kudibya amateeka? Waliwo omuntu aleeyo alowooza nti Yesu yajja kukyusakyusa mu Katonda be yaluŋŋamya okusooka? Yesu agambye sajja kudibya amateeka newankubadde eby'abannabbi, najja kubituukiriza butuukiriza, najja kubinyweza bunyweza, najja kubikakasa mu bulamu bwanzikiriza. Sabbiiti olunaku olw'omusanvu Saturday esangibwa mu mateeka ga Katonda. Yesu agambye sajja kugakyusa. Bw'abanga Yesu yayogera ebigambo ebyo tisajja gakyusa newankubadde okugaggyawo. Eggulu n'ensi bijja kuggwaawo, naye ennyukuta emu newankubadde akatonyeze akali mu mateeka tekagenda kuvaawo emirembe n'emirembe. Ekibuuzo kibuuza, Yesu yayogerako yennyini. Bibulaniya 13 bw'osoma olunyiriri olw'omunaana agamba nti Yesu Kristo jjo ne leero aba bumu n'okutuusa emirembe n'emirembe. Yesu Kristo jjo ne leero aba bumu n'okutuusa emirembe n'emirembe. Yesu takyukakyuka. Bw'obeera ng'olyeyo ng'olaba ebigambo bino naye ng'osinza Yesu akyukakyuka mu ndagaano enkadde n'aluŋŋamya amateeka ga Katonda gasibwemu ekitiibwa, ate n'ajja mu ndagaano empya n'aluŋŋamya nti tegakyalina makulu. Mu ndagaano enkadde n'aluŋŋamya nti Sabbiiti ya lunaku lwa musanvu, ate n'ajja mu ndagaano empya n'aluŋŋamya nti kati efuuse ya Sande n'ebirala. Bw'oba osinza Yesu afaanana bw'atyo, akyusakyusa ekigambo kye, oyo tomwesiganga, kubanga olunaku olumu nekyokkiriza olwaleero kyandibanga kifu. Olwekyo Yesu yanyweza amateeka ga Katonda, ye yennyini Sabbiiti yagikuuma era n'agamba sajja kugaggyawo. Kale ekibuuzo kibuuza, ani yakyusa? Kubanga ne Yesu takyukakyuka. Abayigirizwa bo kale Yesu bwe yamala okuvaawo bo baasalawo bakyuse ebyo Yesu bye yayogera bikolwa. Bw'osoma essuula ey'okutaano olunyiriri olw'29 osangawo ebigambo bino. Naye Peetero n'abatume ne baddamu ne bagamba nti kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. N'abatume tebaakyusa. Kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. Basoma ne bannyaba abatume baanyweza ekya Katonda era ne basalawo bamuwulire, oba omusayika oba abafa, naye nga bawulidde ekya Katonda okusinga eky'abantu. Ekyo kye kikola obukristaayo obutuufu. Ekyo ekikola obukristaayo obw'amazima. Ganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino, twebuuza ekibuuzo nti abangi bayinza okubeera abakyamu. Tuyiga ku nzikiza eri wakati mu musana, abantu gye baleeta ne batuuma mu nsi, n'ensi n'egobeera ekizikiza n'okubula. Naye nga tonnaba kubula, weetaaga amazima gano gamanya n'ogategeera. Abannabbi bagambye nti apaana, ekigambo kya Mukama tekyongerwako. Yesu agambye nti nedda, nze amateeka sajja kugaggyawo nga bwe muli ne Sabbiiti olunaku olw'omusanvu.
abatume bagambye nti nedda ekya Katonda kye kisinga okusinga eby'abantu. Kati ekibuuzo kibuuza ani eyeepampaliga n'atandika okukola ebitasaana, n'atandika okukwata mu bya Katonda, n'atandika okukola ebitatuukiridde, kubanga Katonda yennyini yayogera ebigambo bino ebitegerekeko obulungi mu kitabo kya Kuva essula ya 20 olw'olw'omunaana n'olw'omwenda agamba bw'ati: jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga, ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Katonda yamanya nti waliwo abantu abalina engezigezi. Katonda yamanya waliwo abantu abalina olusiddiiki. Katonda yamanya nti waliwo abantu abeefuula abatukuvu okumusinga. Katonda yamanya nti waliwo abantu abalowooza nti bakitiibwa okumusinga, abajja okutaganjula by'ayogera. Y'ensonga lwaki bwe yali ng'awandiika n'engalo ye etteeka eryokuna yagamba nti olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti. Ssabbiiti si ya lunaku lusooka, Ssabbiiti si ya lunaku lwakusatu, Ssabbiiti si ya lunaku lwakutaano, Ssabbiiti si ya lunaku lwa 6, Ssabbiiti ya lwa 7. Ekyo Katonda yali clear, kiviira ddala mu kamwa ke. Era Katonda oyo eyaleeta ekigambo ekyo ekiviira ddala mu kamwa ke, muganda wange ne mwannyinaze, mu kitabo kya Malaki essula ey'oku3 bw'osoma olunyiriri olw'omu6 lugamba, kubanga nze Mukama sijjulukuka. Mmwe batabani ba Yakobo kyemuva mulema okumalibwawo. Mukama tajjulukuka, Mukama takyuka, Mukama tawaba, Mukama teyejjusa. Lwaki njogera ebigambo bino eri omuntu awulira? Njagala okumukakasa n'okumutegeeza nti nze Katonda gwe nsinza takyukakyuka. Katonda gwe nsinza oyo owa Bayibuli nga bwe yali luli bw'ali n'olwaleero. Tayinza kwogera nti olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti ate n'atuuka mu ndagaano empya n'agamba nti kati ennaku zonna Ssabbiiti, n'atuuka mu ndagaano empya n'agamba nti eyo yavaawo, n'atuuka mu ndagaano empya n'agamba nti ne Sande nayo Ssabbiiti. Bw'olabanga owuuba ng'otandise okwogera Katonda by'ataayogera, omanyanga nti otambulira mu nzikiza eno eyalumba ensi, eyagiwamba nga bwe tugenda okugiraba. Katonda tajjulukuka, tayinza kubanga yakola nsobi mu ndagaano enkadde n'alaba nga olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti, ate n'atuuka mu mpya n'alaba nga lwandibadde lulala. Yennyini yeeyogeddeko ti nze sijjulukuka. Era bw'olabanga Katonda gw'olina by'oyogera naye ate nga bikontana ne byeyogera mu Bayibuli, omanya nti Katonda talina kizibu, gwaliko mutawaana. Kyenva nkukoowoola muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, obulamu bwo bwongere okukyuka, obulamu bwo buve mu nzikiza, buleme okwogera Katonda by'ataayogera. Kino kyokka kye nalaba era nga kikakafu nti newankubadde nga Katonda yayasa omusana n'abuulira ensi nti olunaku olw'omusanvu Saturday ye Ssabbiiti, ebyawandiikibwa bitugamba mu Buulizi essula y'omu7 olunyiriri lwa 29. Laba kino kyokka kye nalaba, nga Katonda yakola abantu nga bagolokofu, naye bo ne banoonya bingi bye baagunja. Katonda yakola abantu nga bagolokofu, bo ne banoonya bingi bye baagunjaawo. Muganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino. Katonda yatukola n'amazima gonna tuwa. It is crystal clear. Kitegeereka bulungi nnyo mu byawandiikibwa nti okubatiza kwa kunnyika era kwe kukiikirira akabonero ka Katonda ak'okufa, okuzuukira wamu ne Kristo Yesu. Oli n'abatiza ng'ayiwa amazzi mu kyenyi. Katonda yakola abantu nga bagolokofu, n'omusana n'agubawa, naye ne banoonya bingi nnyo byo bye baagunjaawo. Bino bigunje bugunje naye tebiva mu kigambo. Katonda n'aba mwanjulukufu, amateeka ge n'agawandiika n'engalo ye, si kulwa nga mweteekamu olugezigezi ne mugakwatakwatamu. Bali bo ne bajja ne baddira amateeka 10 ne basangulamu eryokubiri erigaana okusinza ebifaananyi, ne bagenda mu ly'ekkumi ne bakutulamu 2 ne gawera 10 ne batambula naago, ensi yonna geegoberera. Ekyo kizikiza. Katonda ategeerekese bulungi. Tetwetaaga na kubaganya birowoozo. Seetaaga kumala kubuuza musumba wange, seetaaga kumala kubuuza apooso, seetaaga kumala kubuuza maama wange, seetaaga kumala kubuuza mukulembeze wa ddiini. Bayibuli gye nsoma eyogedde bulungi. Olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti, gw'okijjawa nti ate zonna Ssabbiiti, gw'okijjawa mbw ate olusooka ye Ssabbiiti. Obula, ozikirira, osaanawo, amazima ogalesse, omusana ogusudde, otambulira mu kizikiza. Kino kyokka kye nalaba. Katonda yakola abantu nga bagolokofu, naye bo olw'olugezigezi waabwe n'olusiddiiki ne beeteerawo bingi ebigenda okubazikiriza awamu n'okubasaanaawo. Kyova tolina kukkiriza kukola bintu bijweteka eby'abantu, okkirizanga n'ogoberera ekyo Katonda kye yabikkula. Ekibuuzo kibuuza
bwe kiba Katonda teyakyusa era nga wabbanga lyonna tajjulukuka, bwe kiba nga Yesu teyakyusa nga naye yajja kunyweza amateeka si kugadibya, bwe kiba nga abatume tebaakyusa, ani yakyusa? Era enkyukakyuka eno ey'okuddira ebya Katonda ne bitogonyolwa, ani yabikola? Byalabulwa nno dda, tekyagwa bugwi. Katonda yakinya ti mu kiseera ekyenkomerero waliwo abaliyimuka ne batandika okutaganjula byayigiriza. Danyeri 7:25 gendayo nange tusome. Era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo, aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo, alirowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka, era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ebiseera n'ekiseera n'ekitundu ky'ebiseera lwe kiriggwako. Danyeri 7. Wano njogera ku bunnabbi. Mu bunnabbi bwa Danyeri bwe yayinga ayolesebwa obwakabaka obwali bugenda okufuga ensi, yayolesebwa obwakabaka bwa mirundi 4 mu Danyeri 7. Yayolesebwa obwakabaka obusooka obwali obw'empologoma nga gwe mutwe ogwa zaabu nga ye Babulooni. N'ayolesebwa obwakabaka obwokubiri nga bufaanana ng'eddubu, Abameedi n'Abaperusi. N'ayolesebwa obwakabaka obwokusatu nga bufaanana ng'engo eyalina emitwe 4 n'ebiwawaatiro, obwo nga bwakabaka obw'Abayonaani. Era bwe buto nabwo bwe bwaddiriŋŋana. N'ayolesebwa obwakabaka obwokuna obw'ensolo eyali ey'entiisa gy'ayogeddeko wano, eririnnyirira, erisambirira, erimenyaamenya, eryegulumiza, eryeyitiriza. Ensolo eno agambye nti egenda kutuuka ne ku ssa erirumba abatukuvu ba Katonda. Si ekyo kyokka, mbwegende ne mu biseera Katonda nga bwe yabitegeka nabyo ebikwatekwatemu. Si ekyo kyokka, egende ne mu mateeka Katonda nga bwe yagategeka nago gakwatekwatemu. Ekitegeeza okukyusa ebiseera bya Katonda n'amateeka ga Katonda tekyakolebwa muntu mulala yenna, kyakolebwa bufuzi, kyakolebwa buyinza, kyakolebwa maanyi ga byabufuzi nga geegasseemu eddiini. Ekyo Bayibuli yali yakyogerako dda, tikijja kubaawo. Ekyewuunyisa amaanyi g'obufuzi gano agaali geegasseemu eddiini, ebyawandiikibwa byogera mu Bikola by'Abatume 2 olwa paka ku 3. Pawulo agamba nze mmanyi nga bwe ndimala okuvaawo emisege emikambwe giriyingira mu mmwe, tegirisaasira kisibo. Otyo era mu mmwe mwekka muliva abantu nga boogera ebigambo ebikyamye okuwalula abayigiriza ennyuma waabwe. Kale mutunule mujjukire nga saalekanga kulabula n'amaziga buli muntu mu mmwe emyaka 3 emisana n'ekiro. Kuno kulabula kwa Bayibuli. Eri gwe wenna awulira ebigambo bino olwaleero. Eyakyusa, eyagetaageta, eyakwata mu bya Katonda, eyeeyitiriza. Ekyawandiikibwa kino kigambye nti yali wakuva mu Bukristaayo bwennyini. Pawulo agambye mu mmwe Abakristaayo mwe mugenda okufubutuka abagenda okukyusakyusa. Abantu abakyusa sabbiiti ya Katonda okugiteeka ku lunaku olutali lwa 7 Bakristaayo bennyini. Abantu abataganjula amateeka okuwandiika agaye Bakristaayo bennyini. Kye tuyita Obukristaayo olwaleero, the majority of Christians today bali mu bibinja byabo abakyusa. Ekyo oteeka okukyegendereza, oteeka okufaayo ennyo ku kyo. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino ebyawandiikwa byogedde ku oyo agenda okulumba abantu ba Katonda. Danyeri 7:25 atulabudde. Ekitegeeza okukyusa kuno kwatandikwa Bwakabaka, nga n'obwakabaka obwakyusa buno bwali Bukristaayo. Ekitegeeza tewali mulala yakyusa. Kyenva njagala nkusomere ku byafaayo. Lwaki ngenda bikusomera? Kubanga ebiseera ebisinga obungi, muganda wange ne mwannyinaze, abantu bangi beebuuza ekibuuzo, olwani yakyusa? Bwe kibanga Bayibuli terina weeyogerera ku kukyusa, kubanga tetulina lunyiriri newankubadde ekyawandiikibwa, newankubadde obulungamu bwonna okuva mu kigambo kya Katonda obutuyigiriza nti olunaku lwakya Katonda n'akyusa okuvubwa Sabbiiti Saturday n'abuteeka ku Sunday oba olunaku olulala. Tetunnafuna mukisa ogwo. Naye nga bwe waliwo ennamba y'ebibuuzo osobola okusindika olunyiriri olwo n'ogamba nti musumba luno lusome, Katonda waawa n'akyusa. Naye bwe lukubula ne tumalako olukuŋŋaana oddukanga n'ogoberera omusana, kubanga ekyo nkuyita okukola. Okukyusa tekuli mu Bayibuli kubanga yeeyogera mazima meereere. Okukyusa kuno tusobola kukusanga mu bitabo bya byafaayo. Ebyafaayo by'obwakabaka buno, obwakabaka obwokuna, obwakabaka bwa Ruumi, kubanga bwe bwakabaka obwaddirira Abayonaani,
BC 168 obwakabaka buno bwafugira ddala okumala ebbanga ddene okutuusa ekiseera lwe kyatuuka ne buggwamu amaanyi olwo ne bulyoka okutukakutukamu nga Danyeri bwe yayolesebwa ekibumbe mu Danyeri essula ey'okubiri. Abaffe ekibuuzo kibuuza okukyusa kuno okwayogerwako kwakolebwa ddi, kwakolebwa ani? Kubanga ne Bayibuli erabudde mu Bakristaayo mwennyini abo aboogera Yesu, aboogera Kristo, abambala omusaalaba mu bulago, abo abasoma Bayibuli, abakola ebintu byonna eby'Obukristaayo, ababuuliranga nze naku, ababuulira enjiri, abakola ebikolwa by'Ekikristaayo ebyawandiikibwa bigambye nti muffe ffennyini Abakristaayo mwe maali ab'okuva abaali ab'okubuza ensi. Be baliwa? Nze kamba kusomere. Sobola basoma mu Bayibuli kubanga tebaliimu. Bayibuli ebeegaana. Naye ebyafaayo tebirimba, birina kinene nnyo ekyokwogera ku bantu bano. Ekibuuzo kibuuza enkyukakyuka eno okuva ku Sabbiiti okutuuka ku Sande yabaawo etya? Kiki ekyaliwo mu byafaayo? What happened historically? Kiki ekyaliwo mu byafaayo? Muganda wange ne mwannyinaze, wulira, okukyuka kwa Sabbiiti nga kubeerawo mpolampola tekwaganda wange ne kwava mu bufuzi obwegattidde wamu n'eddiini. Era omusajja gwe bayita John Eide atuyamba okutegeera ennono mu kitabo kye tuyita Bible Encyclopedia peegi 561. John Eide alina ebigambo byatugamba. Katunoonye ku mirandira gino gye giri wawulira. Sabbath, a Hebrew word signifying rest. Sunday, a name given by the heathens to the first day of the week, because it was the day on which they worshipped the sun. Agamba nti Sabbiiti kyekigambo ky'Olwebbulani ekitegeeza ekiwummulo. Agamba nti Sunday lye linnya eryawebwa olunaku abakaafiiri olusooka mu wiiki, era nga ku lunaku luno baasinzizangako njuba. Awo tutandise okusima ebyafaayo. Sabbiiti, muganda wange ne mwannyinaze, etegeeza ekiwummulo. Sande etegeeza olunaku olusooka mu wiiki. Abakaafiiri abaali batamanyi Bukristaayo kwe baasinzizanga enjuba. Kwe baasinzizanga enjuba. Omanyi okusinza enjuba kuzze kubeera mu Bwakabaka bungi, n'ebyafaayo bitulaga nti abantu bangi baasinza enjuba. Misiri baasinzanga enjuba, Babulooni baasinza enjuba, Abaperusi baasinza enjuba, n'Abaruumi baasinza enjuba. Olw'ekyo okusinza enjuba kabonero akaali kakiikiridde okusinza okw'obukaafiiri okuviira ddala ku lubereberye. Mu nsi wabaddewo okusinza kwa mirundi 2 gyokka. Wabaddewo abasinza Katonda ow'amazima, Yakuwa, Katonda wa Bayibuli, alina amazima gonna ag'ekigambo kye. Ate ne wabaawo n'abasinza Setaani okuviira ddala ku lubereberye. Ebiri bibaddewo. Muganda wange omusajja gwe bayita Constantine, ono Roman Emperor, eyafuga okuva mu AD 306 paka AD 337. Bw'ojja mu kyasa ekyokuna, omusajja ono gwe bayita Constantine yalina okwewaayo kungi nnyo eri okusinza enjuba asobole okunyweza obwakabaka bwe. Era n'ebinusu ebyakozesebwanga ssente byateekebwangako enjuba n'omutwe gwe. Omusajja ono yalina ekizibu kimu, nga newankubadde yandibadde alowooza ku Bukristaayo okubusembeza, naye ate obwakabaka bwali buyulikamu, kubanga obwakabaka bwe okusinza kwali kuleesa ekizibu. Osomanga ebyafaayo n'otegeera. Omusajja gwe bayita Constantine tumusomako wano mu AD 321 yalangirira ekirangiriro kino. Agamba bw'ati: On the vulnerable day of the sun, let the magistrates and the people residing in cities rest, and let all the shops be closed. Ekiragiro ekyasooka abantu okuwummula ku Sande
baggale ebifo mwe bakolera balemenga okulinnyayo okukola kyaweebwa Konstantino mu AD 321 ng'alufuula olunaku olw'okuwummula. Mujjukire mu lubereberye essula ey'okubiri Katonda yalangirira n'agamba nti olunaku olw'omusanvu mpummudde ndutukuza nduwa omukisa, n'akiteeka ne mu tteeka lye. Kati mu AD 321 Konstantino naye n'avaayo n'agamba nti olunaku olwa Sande tewali kuddamu kukola, tewali kuddamu kugula maduuka, buli muntu abeere waka. Ekiragiro ky'okuwummula ku Sande kyaweebwa Konstantino 321 AD. Ekiragiro ky'okuwummula ku Ssabbiiti kyaweebwa Katonda nga n'ensi tennaba kwonoona. Olondawo ki? Tolaba nti abangi basobola okubeera abakyamu? Abangi bayinza okuyita Sande Ssabbiiti ne bakiwuta ekiwummulo naye nga si kyamazima. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, njagala nkusomere. Mu nnaku za Konstantino ekkanisa awamu n'obufuzi ne bugattibwa. Awo we waava akabi. Obukaafiiri n'obukristaayo ne bugattibwa wamu. Ebintu ebyali mu bukaafiiri byonna ne bireetebwa ne biyiibwa mu bukristaayo basobole okukola ekkanisa emu eyitibwa Roman Church naye nga kirungo eky'obukaafiiri n'obukristaayo. Abakaafiiri baali basinza abafu ne bajjayo okusinza abafu mu bukaafiiri ne bakuleeta mu bukristaayo. Nowanda tulina abakristaayo olwaleero abasinza emirambo, abagisaba era abayita mu jjo boogere eri Katonda naye ng'abatukuvu baafa. Mu bukaafiiri waliyo okuza olunaku lw'amazaalibwa ga Lubaale Enjuba, Sun God Tamuzi nga 25 Desemba ne bakijjayo ne bakireeta mu bukristaayo ne bagituuma Yesu kwazaalibwa. Mu bukaafiiri waliwo okuza embaga eya Katonda gwe bayita Astate oba Estera oba Easter mu luzungu ey'obugimu ne bagijjayo ne bagireeta mu bukristaayo kati eyitibwa Easter mbu Yesu kwe yazuukirira. Mu bukaafiiri waliyo okusinza ku lunaku lwa Sande ng'olunaku lw'okusinza Katonda njuba ne balugjayo ne baluleeta mu bukristaayo ne lufuuka Ssabbiiti nga kikolebwa muntu buntu. Nga Danyeri bwe yalabula nti obwakabaka buno obwa Ruumi bwali bwakutaganjula amateeka butaganjule n'ebiseera bya Katonda. Kati bassebo ne banyabo abawulira ebigambo bino tulina ebiwandiiko ebikakasa nti kino kyakolebwa bwo. The Catholic World page 89 March 1994 awandiika ebigambo bino agamba the sun was a foremost god in heathendom. There is in truth something royal, kingly about the sun, making it a fit emblem of Jesus, the son of justice. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino bagamba nti omusana gwakulemberamu nnyo mu kusinza kwonna okw'obukaafiiri. Yali Katonda asinga bakatonda bonna. Agamba nti ekituufu mu mazima waliwo ekintu ekyenjawulo ku musana ffe kye tulaba, y'ensonga lwaki twagala okuguteekawo ng'akabonero ka Yesu. Abantu be baddira omusana ne baguggyawo, omusana enjuba ne bagijjawo ne bateekawo Yesu. Kati ebintu byonna ebyenjuba ne babiteekamu Yesu ne bamaliriza ng'amazaalibwa g'enjuba buli kimu ekyenjuba kifuuse kya Yesu. Oteeka okudduka obulimba buno. The Catholic World page 89 1994 agamba hence the church in these countries would seem to have said, keep that old pagan name, it shall remain consecrated and sanctified. And thus the pagan Sunday dedicated to Balder became the Christian Sunday sacred to Jesus. Engeri Sunday gye yafuuka entukuvu eri Yesu tekyajja lwa bulungamu bwa Bayibuli, tekyajja lwa kusoma byawandiikibwa, tekyajja lwa kuyiga byawandiikibwa, wabula kyajja nga baagala okuddayo ku nnono z'okusinza kw'ekikaafiiri, okutukuza Sunday awamu n'okuza Sunday. Muganda wange ne mwannyinaze olaba engeri ebintu gye byabeerawo, olaba engeri Sunday gye yayingira mu kkanisa empolampola. Era abakristaayo bangi bwe baagigaana baafuna okuyigganyizibwa kungi nnyo. Era bwetyo Sunday n'egenda ng'enywezebwa ne batandika ogipaatiikako n'ebintu ebirala. Yesu kwe yazuukirira, Yesu kwe yakola bino, Yesu yalinnyira mu ggulu, Yesu kwe yakola bino. Ne baddira olunaku lwa Sunday ne balunaazanaaza, ne balusiiga akazigo, ne balusiiga omubisi gw'enjuki, ne balusiiga obunyiririnyiriri, ne lufuuka ng'olutukuvu, naye ng'ekyamazima lugiddwa mu bukaafiiri. Olunaku lwa Sunday bassebo ne bannyabo terubangako lunaku lwa Katonda.
era olukiiko olwatuula mu Lawudekiya muganda wange ne mwannyinaze lwakola ebintu ebyewuunyisa era ebyentiisa. Eddi 3:25 lugamba, if however they are found Judaizing, they shall be shut out from Christ. Oyo yenna yali ew'okusangibwa ng'akola eby'ekiyudaaya yali wakukutulwa okuva ku Yesu Kristo. Obadde okimanyi oluvannyuma lwa Ruumi okuleeta sande y'obukafiiri ne bagireeta mu Bukristaayo ne baginaazanaaza n'obunyiriri, Yesu kwe yazuukirira, Yesu kwe yakola bino, Abakristaayo baagaana. Era abantu abaagaana okutukuza sande bo bagamba nga bakola eby'Abayudaaya baali bakuttibwa. Obadde okimanyi nti abantu abakunuukiriza obukadde 50 battibwa obwakabaka bwa Ruumi naye nga bafa olwakugaana bufuzi buno obwali buwabya ensi. Ne bawaŋŋanguka ne bagenda mu bifo ebirala. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, obwakabaka bwa Ruumi buno bwali bwakulowooza okukyusa amateeka. Obufuzi buno bwa ku nsi, obufuzi bwa Ruumi ensomi bwakyusa amateeka ga Katonda. Era bwogera n'osoma mu katikisimu ey'abakyufu abajja, waliwo ebibuuzo bino bye njagala okumaliriza nabyo. Lwaki nsomye ebigambo bino? Sirina bwe mbijja walala. Nze nsoma byafaayo, nsoma biwandiiko, sirina gwe nnumbagana. Nze ndi ku byafaayo bye nkubuulira, ndi mu kukuwa musana. Twayiga egimu ku migaso gya Bayibuli kubuulirira, egimu ku migaso gya Bayibuli kukyusa, egimu ku migaso gya Bayibuli kuzza bujja, egimu ku migaso gya Bayibuli kuteekateeka. Muganda wange ne mwannyinaze, Bayibuli erabula, Bayibuli eteekateeka, Bayibuli ekyusa, Bayibuli ezza bujja. Okwo kwe kuyita kwe njagala ofune olwaleero. Kyenva nkusomedde ebyafaayo bikuggula amaaso otegeere nti abangi basobola okuba abakyamu, abangi basobola okubeera abaabula. Katikisimu ey'abakyufu abajja ebuuza ekibuuzo, question, which is the Sabbath day? Nti olunaku lwa Sabbiiti lwe luliwa? Answer, Saturday is the Sabbath day. Saturday lwe lunaku lwa Sabbiiti. Eno katikisimu. N'agenda mu maaso. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Lwaki tukwata Sunday mu kifo kya Saturday nga Sabbiiti? Answer, because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kubanga Ekereziya Katolika yakyusa obutukuvu bw'olunaku lwa Sabbiiti ku Saturday mbuyo n'ebuteeka ku Sunday. Obaani yagiwa obuyinza? Simanyi. Obaani yagiwa olukusa? Simanyi. Oba erina obuyinza obusinga obwa Katonda? Simanyi. Oba engulumivu okusinga Katonda? Simanyi. Obaani yalagira Ekereziya okukwata mu mateeka ga Katonda? Simanyi. Obaani yagiragira okutawaanya Katonda bye yayogera? Simanyi. Naye ffe tulabula bonna ala ebigambo bino olunaku olwaleero nti enzikiza ezze mu nsi ng'ereeteddwa Bukristaayo bwennyini. Ekintu ekiyitibwa Obukristaayo olwaleero ate ekyasiga enzikiza ezikiriza era esaanyaawo. The Catholic Encyclopedia, kankusomere kino kisembeyo, volume ey'okuna page 153 agamba bw'ati: The church, after changing the day of rest from the Jewish Sabbath of the 7th day of the week to the first day, made the third commandment refer to Sunday as the day to be kept holy and as the Lord's day. Olabe bannange, omuwandiisi agambye Ekereziya kasita yakyusa obukulu bwa Sabbiiti nebujja ku Sabbiiti. Bo gye bayita ey'Abayudaaya gye twayigako tisi y'Abayudaaya bokka. Yesu yagamba y'abantu bonna, newankubadde be basooka okugifuna naye yaffe ffenna. Sabbiiti abawo ku lwa muntu, so si omuntu ku lwa Sabbiiti. Kale bassebo ne bannyabo, okukyusakyusa okwo kwaliwo mu byafaayo era kwakolebwa bantu bakukola mu magezi gaabwe. Simanyi yabawalukusa, naye tulina okusalawo olwaleero okuwuliriza Yesu kyayogera ne Bayibuli oba okuwuliriza obukafiiri kye bwogera ne kye bwateekawo. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino mu kitabo kya Peetero ekyokubiri essuula ey'okubiri olunya olusooka paaka olwokusatu. Bayibuli gyeva etulabula. Peetero ekyokubiri essuula 2 olunya olusooka paaka olwokusatu agamba, naye era wabaawo ne bannabbi ab'obulimba mu ggwanga, era nga mu mmwe bwe waliba abayigirizwa ab'obulimba abaliyingiza mu kisibo obukyamu obuzikiriza, nga beegaana ne mukama waabwe yabagula, nga beereetera okuzikirira okwangu. Bangi abaligoberera
obukaba bwabwe abalivumise ekkubo ery'amazima. Muganda wange ne mwannyinaze bannabbi b'obulimba bagenda kujja. Ebyawandiikibwa bigambye nti bagenda kufubutuka mu bukristaayo bwennyini. Ebyawandiikibwa bigambye nti bagenda kuyigiriza ebikyamu era bangi bagenda kubagoberera. Bangi bagenda kugoberera ekkubo ery'obulimba erizikiriza. Obukristaayo obwali buzimbiddwa ku mazima, obukristaayo obwali buzimbiddwa ku kituufu, abakulembeze b'eddiini awamu n'ebyobufuzi Abaruumi ne bakyusa ne bajja obutukuvu Katonda bwe yateeka ku lunaku lwa Saturday, Sabbiiti, ne babuyimusa okubutwala ku lunaku olwa Sande. Newankubadde ng'ekyo tebaakikola kubanga ye Katonda takyukakyuka, naye ensi baagirimba nti Katonda yakyusa. Naye muganda wange ne mwannyinazi kyenjagala nkutegeeze kye kino nti abantu abakola ekyo abayigiriza enki nti Sabbiiti si ya Saturday, Sabbiiti ya Sande, Sabbiiti si ya lunaku lwa musanvu, Sabbiiti ya lunaku lusooka, nze mbawo okulabula Isaaya 9:16. Kubanga abakulembera abantu bano babakyamya, n'abo be bakulembera bagenda mu kuzikirira. Bassebo ne bannyabo abakulembera abantu bano babakyamya, n'abo be bakulembera bagenda kutuuka mu kuzikirira. Abakulembera abantu bano babakyamya. Yesu kyava yakyongerako mu Luka 6:39 n'agamba era n'abagamba n'olugero nti omuzibe w'amaaso ayinza okukulembera muzibe munne, tebaga bombi mu bunnya. Ensi eziri amaaso. Waliwo abasajja n'abakazi abeefubidde mu kuziba ensi amaaso. Abakulembera abantu bano babakyamya, babatwala mu kuzikirira. Bassebo ne bannyabo mukomeewo eri Sabbiiti ey'amazima. Mukomeewo okusinza Katonda ku lunaku olw'amazima, Saturday, Sabbiiti. Mukomeewo mu kutukuza Sabbiiti ya Katonda. Mukomeewo mu kugiwa ekitiibwa. Mukomeewo mu kugiyimusa waggulu. Mukomeewo mu kukola Katonda ky'ayagala. Muzibe bw'akulembera muzibe, bonna bagwa mu mazzi, bonna bagwa mu kinnya. Tuli mu nsi nga bamuzibe bakulembedde bazibe bannaabwe. Abakulembera tebaagala kusoma Bayibuli kutegeera birimu, ne be bakulembera nabo tebaagala kugisoma, babasomera busomezi, nabo basomera nabo tebabiraba. Bamaliriza ensi yonna egenze mu kuzikirira. Ffe tuleese mazima agakulabula, ffe tuleese mazima agakyusa, ffe tuleese mazima agakubuulirira, ffe tuleese mazima agakunenya. Osenguke obulimba, osenguke enzikiza, osenguke ebyateebwawo abantu. Yesu mu kitabo kya Matayo essula ey'omusanvu bw'osoma olunyiriro lw'13 agamba nti muyingire mu mulyango omufunda, kubanga omulyango omugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira. Kubanga omulyango omufunda n'ekkubo eridda mu bulamu lya kanyigo, n'abaliraba batono. Nze nkukoowola olwaleero mu bubaka bw'okubumaliriza, muyingire mu mulyango omufunda, kubanga omulyango omugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene, n'abo abaliraba ebyawandiikibwa bigambye nti bangi. Olondangawo okukola ekituufu newankubadde nga abakikola be batono. Olondangawo okukola amazima Bayibuli geeyogera newankubadde nga abagalaba be batono. Waliwo gwe njogera naye ali mu ddiini ya kitaawe. Omanyi ffe tusinga obungi, omanyi ffe eddiini eyasookawo, omanyi gano amadiini amalala gajja dda. Ofunamu ki mu kubeera eddiini eyasookawo naye nga kizikiza? Omanyi maama wange bwe yali afa taata wange yannaamira eno eddiini gye mbeeramu. Ofunamu ki mu ddiini ya kitaawo erimu enzikiza? Ogenda kuzikirira ne kitaawo azikirire. Tosobola kulondawo kuzikirira ng'ozikirira lwa kitaawo. Tosobola kulondawo kuzikirira ng'ozikirira lwa maamawo. Tosobola kulondawo kuzikirira ng'ozikirira lwa mukulembeze wa ddiini. Tosobola kulondawo kuzikirira ng'ozikirira lwa mikwano gyo, kubanga ffe mikwano gyo ffenna bino bye tumanyi. Ne jjajjawo alo bino byamanyi, ne taatawo bino byamanyi. Nze nkiddamu era nkinyweza, ekkubo erigenda mu kuzikirira ddene, n'abaliraba bangi. Era bw'olaba abangi gye baggwera bonna nga bayiika eyo ng'omanya ligenda mu kuzikirira. Naye abatono
beesobolayo bulijjo ne basalawo okuva mu kuzikirira. Beesobolayo bulijjo ne basalawo bagobere ekkubo ery'amazima. Mukama akuyita, Mukama akukoowoola, Mukama ayogera naawe mu kigambo kye olunaku olwaleero nti ekkubo eridda mu kuzikirira ddene, ate n'abo abaliraba nabo bangi. Lwaki tosenguka obulimba? Lwaki tosenguka obutali butuukirivu? Lwaki tova mu kukola ebyo Katonda by'atayagala? Omusana guzze mu nsi, bassomo ne bannyabo. Mu kitabo kya Yokaana essula eyokusatu ngenda kusomera olunyiriri olw'19. Agamba guno gwe musango, kubanga omusana guzze mu nsi, abantu ne baagala enzikiza okukira omusana, kubanga ebikolwa byabwe byali bibi. Guno gwe musango. Togenda kuzikirira kubanga wakola ekikyamu, naye ogenda kuzikirira kubanga wagaana ekituufu. Katonda aleese omusana olwaleero gy'oli nti jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga. Amateeka ge yawandiika n'engalo ye, amateeka agatakyukakyuka, amateeka agatajjulukuka, amateeka ag'emirembe n'emirembe. N'agamba nti jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga. Ennaku omukaaga okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Lwaki obeera abamu ku abo abava ku Katonda kye yaluŋŋamya, abava ku kiragiro kya Katonda, abava ku ddoboozi lye, abava ku kyayagala? Okivaako otya ng'ogaana omusana guno, ng'osalawo okutukuza Sande, ng'osalawo okusambiira Ssabbiiti ya Katonda? Mugwe buli lunaku Ssabbiiti. Waliwo apooso oyo akubuzaabuza, simanya apooso, simanya pasita, simanya levulandi, simanya ani. Waliwo omuntu akubuzaabuza. Waliwo omuntu gw'olowooza nti ayogera mazima naye ng'abijja mu mutwe gwe. Waliwo omuntu gw'olowooza nti agoberera mazima naye ng'abijja mu kusalawo kw'abantu. Konstantini 321 yateekawo ekiwummulo kya Sande ng'etteeka, nga ensi tennaba na kugwa. Katonda n'ateekawo ekiwummulo kya Ssabbiiti, Saturday, ng'etteeka. Ogenda kusalawo kukolera ani? Ogenda kusalawo kuweereza ani? Ogenda kusalawo kutambula n'ani? Ebyafaayo bitulaze nti okukyusa obutukuvu bwa Saturday okubuteeka ku Sande kyakolebwa Ekereziya Katulika, kyakolebwa Obwakabaka bwa Ruumi ensomi. History bw'atugamba mu bitabo byennyini eby'Ekereziya. Sibulira bubaka buno kulumba Ekereziya, gye sibalinaako mutawaana. Muyigirize bye mwagala, musomese abantu mulowooza nti bituufu, naye nange mbanonayo okubaleeta eri amazima ga Bayibuli, mbanonayo okubaleeta eri ekigambo kya Katonda. Basalewo obusazi kuzikirira naye ng'amazima gatuuse mu nnyumba yaabwe. Basalewo obusazi kuzikirira naye ng'amazima gabatuuseeko. Bayibuli kyeva egambye nti abakulembera abantu bano babakyamya, tebakoma bukomi kubakyamya, naye n'abakulemberwa nabo bagenda mu kuzikirira. Tokkiriza kuzikirira na muntu buntu, komawo eri omusana, kubanga guno gwe musango. This is the judgment. Bakulimbira bwerere. Bw'oba tokoze kino ogenda kusalirwa omusango. Bw'otakwata bulombolombo buno ogenda kusalirwa omusango. Bw'otayogera bw'oti ogenda kusalirwa omusango. Omusango teguli mu bulombolombo. Omusango teguli mu buntuntu obw'eddiini bwe bakulimbalimba mu bw'otabukola ogenda kusalirwa omusango. Omusango guli mu kugaana musana guno. This is the judgment. Bw'ogaana omusana guno olw'osaliddwa omusango. Bw'ogaana omusana guno olw'ogenda kuzikirira. Bw'ogaana omusana guno olw'obuddewo bwonoonese. Bw'ogaana omusana guno obuddewo bugayegaye. Kyenva nkukoowoola muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino nti jangu mukkuba effunda. Peetero yali ayogera nabo mu Luka y'Abatume essuula ey'okubiri. Bwe nsoma olunyiriri lwange wano olwa 38 lugamba bwe luti. Peetero agamba nti awo bwe baawulira ebyo olwa 37 emitima ne gibaluma, ne bagamba Peetero n'abatuma abalala nti abasajja abooluganda tunaakola tutya? Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe
okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo, okuggyibwako ebibi byammwe, munaaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu. Mwenenye mukyuke bassebo ne bannyabo, buli muntu mu mmwe, okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Munaaweebwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Batizibwa. Komawo eri amazima, komawo eri ekituufu, komawo eri ekigwanidde. Bansinziza bwereere nga bayigiriza eby'abantu nga bye by'okukwata. Mulekera ddala etteeka lya Katonda mulyoke muyigirize obulombolombo bwammwe. Va mu bulombolombo bw'abantu, va mu bintu abantu bye baagunja, va mu bintu abantu bye baateekawo, va mu bintu abantu bye baayiiyayiiya. Okomewo eri amazima g'ekigambo kya Katonda era ogatambuliremu ebbanga lyonna ery'obulamu bwo.